kati eweze sabbiiti nnamba bukya ggwanga lya Rwanda liggala nsalo zaayo ne Uganda n'okukugira bannansi ba Rwanda obutalinnya mu Uganda olw'ensonga ezibadde tezinnaba kwasanguzibwa. Gavumenti ya Rwanda erudde ng'ensonga eno ejjebalama wabula mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde olwaleero mu kibuga Kigali, minisita w'ensonga z'ebweru Dr. Richard Sezibera atangaazizza ku nsonga eno. I've heard people saying you're interfering. No, we're not interfering. We just want things to be done the way they should be done. Gavumenti ya Rwanda emenya ensonga 3 ezivuddeko obuzibu muno nga mulimu Uganda okubanga yatandika okukwata era neggalira Abanyarwanda ababeera kuno ate ne batafuna bwenkanya nga n'abo abakwatibwako omuli n'ekitebe kya Rwanda Uganda teyatawaana kubategeezaako. We have people who have been incarcerated since 2017. They've not had consular access. They've not gone through courts of law. Their lawyers have not been able to access them. We do not even challenge the right of Uganda to arrest people if they think they are criminals. That is not the issue. The issue is if you arrest somebody, first of all, you take them through due process. This is standard practice among nations. That is what we have asked for. Sezibera agamba Abanyarwanda abawerera ddala 980 Uganda bezeewaliriza okudda okw'aboobwe naye ng'engeri gye bagobwamu mu Uganda tebeera ya bwenkanya. The rights of these people, if they are our citizens, are important for us to know. We are not questioning the right of Uganda to deport whoever they think should be deported. But deportation also has procedures you follow. We're asking them to follow those procedures. You do not get people, blindfold them in the middle of the night, transport them, torture them along the way of deportation, and then dump them at a border. That's not the way deportations are done. No. Ensonga ey'okubiri eyavuddeko Rwanda okuggala ensalo zaayo balumiriza nti waliwo abakulu mu gavumenti ya Uganda abayambako obubinja bw'abayeekera okutendekebwa kuno ate ng'obubinja buno businzira Uganda ne bulumba Rwanda ne bugitigomya. Abakulira obubinja bw'abayeekera buno baakwatibwa e Congo era ne baasanguza ebyama bino wabula Sezibera alumiriza nti bwe baabigabana ne gavumenti ya Uganda abakulu tebyabayigula ttama. Groups hostile to government of Rwanda, groups which have carried out acts of terrorism inside Rwanda. They carried out attacks in Kigali here, grenade attacks in the past, even as late as last year. The leaders of those groups carrying out their activities in Uganda seemingly freely, with the support of some officials of the government of Uganda. Richard Sezibera ensonga ey'okusatu gy'awadde yatanudde Rwanda okuggala ensalo zaayo ne Uganda yakuba nti ebyamaguzi by'abasuubuzi b'e Rwanda bizze biboyebwa abakulu mu Uganda ne basannyalaza emirimu gyabwe ate nga tewali nsonga ya simba eweebwa. Some of Rwanda's goods, as you know, have been held up in Uganda in the past. We had a whole container of minerals held for months and eventually released. We still don't know. If you tamper with that movement, then for us, as a landlocked country, it's a serious matter. Uganda ne Rwanda nsi eziri mu mukago gwa East African Community era zombi ziwanyisiganya ebyamaguzi. Sezibera agamba kaweefube waabwe okutereeza ensonga ezo 3 abadde tannava bibala. Mu kiseera kino ensalo esinga okukozesebwa ey'egatuna ekyaggaddwa era ng'emmotoka z'ebyamaguzi zikyasimbiddwa ku kkubo. Sezibera newankubadde akkiriza nti buli nsi yeetaaga ginnaayo agamba ensalo y'egatuna tennaba kuggalwa wabula ekkubo likyakolebwa okutuusa mu mwezi gw'okutaano. There is a challenge with Gatuna because there is an ongoing construction of the one-stop border post. This construction, we hope, will be concluded by May. Ne batuwa amagezi tino tudivertinge traffic ebyamaguzi biyite Mirama Hill okyamira Entungamu. Ekyo tukikoze
era border post ye Miramahil ekola. Omwogezi wa gavumenti Ofono Pondo ategeezezza nti wadde Rwanda egezaako okukozesa amawulire okutattana erinnya lya Uganda, bo si ly'ekkubo lye bajja okukwata, kyokka tebatudde. Minisitule y'ensonga z'ebweru n'abakungu abalala bakola buli ekisoboka okwogerezeganya ne gavumenti ya Rwanda obusungu bukkakkane. Ekyabannaffe abakulembeze mu Rwanda okudda mu mawulire okutusiga enziro, ekyo gavumenti ya Uganda President Museveni atuwadde amagezi nti no tetubaddamu nga tuyita mu mikuto gy'amawulire kubanga ebitongole bya gavumenti bikola. Nga bwe bagamba nti enjovu ebbiri we zirwanira ebisubi bye bikutuka, abasuubuzi bangi n'abatuuze abali ku nsalo balina essuubi nti ensonga zino zinaagonjoolwa mu bwangu ddala kubanga bafiiriziddwa ekimala. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina, Gambuuze.